Ku kyalo Nawannende mu zooni ya Butafula mu ggombolola y'e Bugulumbya mu disitulikiti y'e Kamuli, poliisi gyeyitiddwa bukubirire okuyambako ababala olw'abantu abamu okugaana okubalibwa okuli n'omukadde Tefula Nabirye. Ono n'ab'omu nju ye okusinziira ku RDC olulabye ababala abantu ne beggalira mu nnyumba. Beggalidde era nga tebasobola kufuluma okutuusa lwe tukozesezza omuntu n'abakonvinsinga okufuluma. Bwe bapondosi bababuuzizza ekibagaana okubalibwa ne babagamba nti bo babalibwa dda mu ggulu. Bagambye nti byo bino ebyokubala abantu bya sitaani olwekyo tebajja byenyigiramu. Poliisi teronzezza ne bakwata. Tutegeezeddwa nti bano basabira mu kkanisa ya Njirinkalu. Yesu Kristo okumuzaala maama we ne Yozefu, Mariya ne Yozefu baali bagenze gye bazaala Yozefu nga bagenze okubabala. N'olwekyo gye bazaalira Yesu eyo mu kubala. Kakati bw'ongamba otya nti okkiriza nnyo mu Bayibuli ate nga toyagala bantu bano babalibwe. Kyokka ate era poliisi ekizudde nti omukazi ono abeera n'abaana abali wakati w'emyaka 13 ne 17 mu bumenyi bw'amateeka. Abaana bano kigambibwa nti no yabajja sayidi z'e Kayunga nga awo nawo waliwo omusango oyinza okumuteekebwako okukusa abaana, nakyo kimenya amateeka. Bano tulese bakuumirwa ku poliisi e Kamuli. Mu ngeri y'emu ne Masindi, poliisi yayeekutte omukazi amanyiddwa nga Sarah Kyogondeze, omutuuze ku kyalo Kisoga Cell mu Town Council y'e Bulima mu constituency y'e Bujenje lwa kusimbira kuuli nteekateeka ya gavumenti. Kigambibwa nti Kyegondeze olwalabye ababala n'aguguba ng'agamba nti batawanira bwereere ye yabalibwa dda mu ggulu. Ideological bankruptcy. So she's helping police's investigations. And anytime she'll be produced in court for sabotaging government program, a very important exercise. Ono ng'asabira mu kkanisa emanyiddwa nga God Knows the Peasant, omwogezi wa poliisi mu Alberton Region Julius Alan Akiza agambye nti kimenya amateeka okusimbira ekkuuli enteekateeka za gavumenti. So we had arrest her. She's the Central Police Station on the charges of sabotaging government program. Bwe tukoledde emboozi eno nga Kyegondeze akyali mikono gya poliisi e Masindi. Ebyo nga bigenda mu maaso ate era embeera ebadde yemu ekikuube. Waliwo abantu 3 abakwatiddwa lwa kugaana kubalibwa. Bano bonna nga batuuze ku kyalo Kisonsomya mu muluka gw'e Bubogo mu ggombolola y'e Kabwoya era ensonga yakubamba bo Katonda yababala dda kale nga babaddamu ku nsi baba bayisizzaamu Katonda amaaso. Bangamba titukwakaniza gavumenti baitu ekizibu kiri ky'okubihiza Ruhanga batandika okunsomera ebyo mu Bayibuli mulingo oba Yakobo oba Ohaho mulingo yabihize Ruhanga bamusalira ogw'okufa ab'okubala abantu bangamba itwe tojja kutubala. Abakwate kuliko Habel Chaligonza ow'emyaka 58, Samuel Ndagizimana owa 42 ne John Nayebale owa 28 nga bonna bagamba nti bakkiriza mu nzikiriza y'Abadvent. Ngamba bo bali ba Seventh Day nawekyo omudini yawe yaba Seventh Day tekizibwa kubala. Bannabwe abalala olulabye poliisi ne bateeka ku kakokola tondeka nnyuma. Okusinziira kwakulira okubala mu muluka gw'e Bubogo bagezezzaako okwogera n'abantu bano naye nga basiwa nsano ku mazzi. Omukulu w'eke twamusobola omugaso gw'okubalwa n'ekigenderwa kya gavumenti so yalemera kimu so nayo yarepootinga mu supervisor wange oba owigombongo. Nelson Mwanje akulira omuluka gw'e Kabwoya agamba nti bakakwata abantu 5 ku nsonga y'emu. Abantu batakukkiriza kubazibwa kubalibwa teka tukiriza kubalibwa okuba kiri kintu kimu kya gavumenti kijja kukozesa omu program za izona ezakuwana y'abantu. Ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics ekivunaanyizibwa kubala abantu kizze kikubiriza abantu okugondera okubalibwa sobozese gavumenti okubateekerateekera nti era singa ogaana oba omenye mateeka.